Achaddeko embuga n'agula emijozi n'ayongera okuwagira obwakabaka. Amannya ge ye Namukwaya. Yes, and she definitely belongs to Buganda. Era kimukakatako. Kale nno weebale kuwulira mulanga gwa empologoma. Nyongera okukubiriza abayimbi abalala. Every celebrity, come be part of this, by the way. Nchogera nnyo buli misinde gino wejijja. It is the only thing you can show love, no kusiima. Naddala okuba nti mu lulimi Oluganda mufuuse basita, nga muli mu Buganda muno mufuuse basita. So obuyasita osooka nobiteeka ebbali n'ogamba omanyi empologoma ewulugumye nti tudduke emisinde. So ne mujjira mu bungi nnyo. I expect to see so many artists come and do exactly what Spice Dana has done. Ey'oggula emijozi. Kale nno katooke tulabe emboozi ya Spice Dana tweyongere. Owekitiibwa agambye gwe balonzenga omuyimbi akulembeddemu bayimbi banne n'abavubuka okutwaliza wamu mu misinde gya Kabaka nga akuza amazaalibwa gwe omwaka guno. Kitambudde kitya? Kitambudde bulungi era neebaza Ssaabasajja n'akakiiko konna kubanga nange simu nali waka nga maneja wange ngamba waayi kimanyi nti Ssaabasajja asiimye konza ti gwe agenda okukwasaganya ensonga y'okuba nti okulembeddemu abayimbi bonna bannabitone era olunaku olwaleero tubadde wano naye nagambye sijja kujjanga lonsa nange kangatteko kubanga okulonda okubeera okwegatta ku nsonga ng'eno Kabaka's birthday run ate nga it's a good cause naddala ku kintu ky'omwana omuwala kubanga tugezaako rwanisa kawuka ka mukenenya okutuuka 23 nga siri mutu mukubye oluku era ndowooza nze muntu omutuufu ge balonze tebalonze bubi wa tebalonda bubi era nebaza Mukama era neyongera okukunga abafanzi bange mwenna na buli muntu yenna bannabitone mwenna kubanga kino kitukwatako ffenna tulina abafanzi mu Buganda ndowooza mu regions zonna Buganda yemu kwennyingi ennyo nnyo mwe tujja support ey'amaanyi. So nganze omuyimbi nange kingattako okulaba nti nenyigira mu misinde gya Kabaka ate ng'omukyalo Omuganda Namukwaya buvunaanyizibwa bwange kwogera n'owekitiibwa andaze nti bandyagadde baagala nnyo okwasaganyizaako bannabitone ate era n'okuba nti bannonda okubeera part of Kabaka's birthday run kitegeeza nti ku bantu normally batera okubeera abantu ng'emitwalo 10+. So brand ya Spice Dana okuba involved mu kintu ng'ekyo nze ndowooza nga ministry nze ebe ngasseeko wamu ne bannabitone abalala bonna basobola okubeera nga bali involved mu ekyo. Ate olabye ebiseera bingi nnyo nga Obuganda omuli n'Owekitiibwa Katikkiro nga babaddewo nnyo mu mikolo gyaffe nganze personally Owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga yaliko ku EP yange ate olabye nga babeera involved mu bintu bingi ebyabannabitone. So kitegeeza ky'amaanyi okubanga ne kino ekya Kabaka nga ye birthday run nti tetulekeddwa mabega era batusoosowaza oba tuteeka ku mwanjo. So balaze nti baagala otugattako okutambula wamu ne bannabitone n'ensobi zikolebwa mu industry era n'amagezi gampa nga creative nembako n'ebyenjiga.